naye ng'ekituufu kiri nti bw'oba okutta ekitundutundu kya map wekikoma wookoma. Abantu abatayina bayibuli ejjudde temwewuunyanga nga mugenze mu geyeena nga bwe mba mbabuulira mwefuula bannampulira zibi nga Bible Society of Uganda njogeredde emyaka baali bagenda na kunsiba banteeka mu kooti naye sinnawulira nga Bible Society of Uganda yafulumiza bayibuli ejjudde. Sinnabakiwulira. Bw'oba wakiwulidde nze bampe njagiro nkinga nja kugitunda kuba buli ekibulamu nkimanyi. Kati Susan Makula yangulidde nejjulidde ddala ennyo. Mbulizo omwami akuliranye can your wife even can your wife even. By the way, we apologize to you mikwano gyaffe abatalabye Susan Makula mu Independence Night abadde alina bu challenge bw'ekikyala naye nga ali under treatment naye nga over 90% kati atereddemu era olwaleero bwenzira yeeka tugenda kukola ffenna program the way. Tugenda kukola ffenna program the way naye twakirabye ng'okuwaliriza tujje mu Independence Night ffenna nga tetukikola lwa Katonda n'obulamu tulaba bati tujja batubutaataganyiza naye nga tukikola mbw abantu baleme kwogera affe tetukyalivinga ku lwa bigambo. Not at all. Ffe tuli balamu ku lwa Katonda twagala na lwa Katonda nammwe abatwagalira ddala mwebale nnyo abamusindikidde mu messages nga mugandi wateekwa okubaawo ekitali kituufu tukusabira obeere bulungi.